Oh yes, akamaze okuba nti kagwamu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shera Gashumba avuddeyo najoininga gye bayita NBS After 5. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Robin Kist yes avuddeyo n'atabuka ku gatane Crystal Panda nga bagamba if NBS yamanya nti egenda kuleeta abantu lwaki bagenda mu maaso n'okuba nti bakola auditions ezo ezagenda maaso n'okuba nti bagezaako kuba nti banoonya talent empya bavudde ne bakuba meeza Robin Kist avudde nayogera bingi nnyo ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shera Gashumba n'avayo n'ategeeza nga abo banoonya numbers mbu bali ku social media following n'ebisigaddewo naye ng'ate talent weezali beta okusinga oli omukyala omulala nga bwe kino kuba kitambula mpola mpola. Musajja mukulu amanyikiddwa nga J Chameleon kwetwogera ali German ne Winnie Nwagi bye bekoze byabadde bikambwe ddala era nga kyabadde kya tabu nakugamba okuva wano ku ssaawa 7 ssaawa yes 10 n'essaawa 3 ez'ekirungi nsobola okujja nekuba nti kutuusaako ebitambula mu ggwanga lyati Uganda mu mawulire ga entertainment era ngenda kuba nti obaolyawo nkusaba ogenda masolo okuba nti osubscribinga n'okuba nti weekumira wano tusobole okuba nti kutuusaako ebintu ebyenjawulo tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanyini ddoboozi wa Mtantambi Kimso number 1 Kiboya Maxud Junior made in Uganda webale kuba nti otambula naffe munnauganda ali mu Uganda nebweru eggwanga pick up on yourself webale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna webale kuba nti otwagala webale kuba nti eva obeerawo wano ajukira emyaka giri emabega giringa mwaka gwo myaka 2 emabega mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shera Gashumba Carol yagenda mu maaso n'okuba nti yakuba media ze Uganda kubanga buli yagenda okukola nga bali bamuwa 50k ate nga 50k tezirina kyesobola kuba nti zimukolera mu bulamu bwe mpola mpola yasobola okuba nti atambulamu n'asula omulimu wali ku NTV yali akola show bbiri giyite Saloon Talk ku Gata ne NTV The Beat mpola mpola. Shera yagamba nti yali akoyeka 50k kyesimanyi oba ku NBS yes ku NBS After 5 bamusasulayo obukadde oba like emitwalo nga kale 3 buli lwakoze I don't know naye kyesimanyi nti media zaano zisobola okuba nti zisasula omuntu miliyoni kale 2 omwezi. I doubt that so nolwekyo simanyi ekyo naye ng'ate Shera Gashumba wetwogerera amaze okuba nti ajoininga NBS After 5 okuli musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba aka MC Katsi the founder the pioneer of this show mpola mpola yegatibwako oluvannyuma musajja mukulu amanyikiddwa nga Douglas Lwanga ajjukira Katsi byatandika yakolanga ne DVJ Mase Proko Gata Roger ng'agenda mu maaso n'okuba nti abatambuza mpola mpola because by that time bano bonna baali basharinga nets ezimu mu clubs ezenjalo nasala okuba nti abawa push ku TV era nga obaolyawo MC Katsi yensonga lwaki DVJ Mase afuuka wetabu ku TV ate nga yadde nga yali underground wali eri mu clubs ezenjalo yakolanga ku Bulldog naye nga ate nsi temumanyi bulungi najja wanene mu system natandika okuba nti akikuba mpola mpola ku TV ne MC Katsi natandika okuba nti bafuna nights ezenjawulo abasinga bamutegera ku Premier Mondays wali eri ku Thursday ku Wave Lounge gye bakolanga ne MC Katsi mpola mpola that is club nga bamaze okuba nti bayitamu Roger and 6 already bali bamaze okuba nti bajja mpola mpola nabo batandika okufuna platform wali ku African kola ku Dembe FM mpola mpola around 2012 2013 there 2012 2013 African kola DJ Roger ne Silk Stuart batandika okuba nti bajja mpola mpola DJ Jacob Mutuse James Proper Kogata now abantu abalala bali bakola mpola mpola I think bagenda maaso n'okuba nti babakyazanga I think every Saturday okucheyo mpola mpola nga bali tene bakubamu mpola mpola ne ba building up okubeera ba DJ okubeera ba radio DJs n'okuba nti ba media DJs mpola mpola now bali ku NBS After 5 basobola okuba nti bakikuba mpola mpola. Shera Gashumba olunaku lwaleero avuddeyo n'alangirirwa Robin Kist ngono yali akola program emanyikiddwa nga login ku NTV show yabeerangayo olunaku lubeera lwa kusatu essaawa zalinga 2 n'ekitundu ez'ekiro login bwe yagenda nga maaso n'okuba nti ebeera era nga Robin Kist bakisiti yagenda maaso n'okuba nti akyaka mu kibuga kyatu Kampala yasobola okuba nti atambula n'agendako mu America ne bamureportinga n'akoma wano eno kati wetwogerera abadde talina mulimu gwonna yagenda mu maaso okuba nti applyinga n'okukola ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Douglas Lwanga recently wano nga obaolyawo abantu basuubira nti yagenda okuba nti asalawo unfortunately lubadde olunaku lwaleero banviiriza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shera
Carol Gashumba ngagera masono kuba nti ajoininga program eno. Robin Kisa avude nagamba nti fena tukimanyi nti oboli ya Uganda ennaku zino media egenda masono kuba nti ekyuka tebatwala abantu olw'okuba balina obuyigirize, tebatwala abantu olw'okuba nti oboli balina talent, wabula olw'okuba social media numbers zajja nti batuteshera Gashumba olw'okuba nga alina numbers. Crystal Panda amulabeko naye nga complaining ngagamba nti oboli awo kyali badde kibi nnyo oboli awo kuba nti aba NBS bagenda maaso n'okuba nti bakola auditions nga balina abantu babe already bategekanga edda. That is wastage of time n'abantu ebiseera byabwe tebavuze mu magezi. Shera teyalabikako mu competition wonna, wabula nga ate NBS already yali preparing olunaku lwa leero. Omukirabe MC Cuts, DJ Roger, Nedi VJ Mase, Douglas Rwanga, n'emusajja mukulu n'emukyala mukulu Amanyikiddwa nga Shira bagenze maaso n'okuba nti bakola show leero. Nembuuza, is this a show nga yaba host yaba MC yabiki? Today's show sigitegedde nze wabula I'm also confused. Ebadde nga catch up, ebadde nga ki, so sibitegedde naye nga ate kyekyo kitambula nti oboli awo NBS egenda maaso n'okuba nti yaleeta Shera Gashumba because she's one of the hard working ladies in media. Agenda maaso n'okuba nti afaata international nti ono mukyala agenda mu maaso n'okuba nti amanyi ebintu bingi in a digital way, amanyi abayimbi bangi abali outside ate nga tajja kulumba. So n'olwekyo obali awo ne social media following n'okuba nti alina obumanyirivu mu baana audience y'abaana abo baslayers abo abagoberera Shera bagyetaaga. So n'olwekyo King Kalisa agenda maaso n'okuba nti aleeta buli omu mpola mpola. Now I don't know whether Linda Dan is still there, that side of NTV The Beat. So completely NTV The Beat ubale mu race yemu. I think it's down. So far nsubira nti NBS after 5 it takes over, which is okay. Buli kintu ekibeera nga kiri mu favor yo ne government ate munagamba ki mwebale kuba nti mutuwuliriza, mwebale kuba nti tukwagala, kamutumire kantu n'olidde nnyo subiri nasboya, webale kuba nti osala okola ka dread yako. Big up to yourself there. Tujje ku lunaku oluddako mpola mpola. Bye bye for now. Kantu komeo. So we are the Fantastic Four welcoming officially. Leo Stana. Shila. So you better get us a name. We now 5 after 5. What are we? Fantastic aggressive team in the world right now. That's what it is. Can you put this together? We dare you. So we are the Fantastic Four welcoming officially. Leo Stana. Shila. So you better get us a name. We now 5 after 5. What are we? Fantastic aggressive team in the world right now. That's what it is. Can you put this together? We dare you.